kunchi nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ajiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam agitusomese abakka bwati nasanga Musa alayhi salam namugamba nti aha bigenze bitya yo badde ovaawa namugamba nange badde waggulu eyo bampadde swala meka 50 namugamba la ilaha illa Allah ezo nga mpitirivu namugamba abantu tebasobola kuzisobola nkwegayidde ddayo Allah musaba kuendelezeko olwokuba nti ono yali siniya we nga ekintu akimanyi lam yataraddad Nabi sallallahu alayhi wasallam yakyuka bukyusi naddayo bwaddayo ne bamuwa 25 nakomawo nje bakwadde mmeka bampadde 25 namugamba nkwegayiridde tebajja kola ki ddayo pako yatuuka kusala 5 najja namugamba kwadde mmeka nti bampadde 5 namugamba ddayo nagamba wallahi nkwegayiridde Musa wanasikola ki nfunye ku nsonyi eri Allah subhanahu wa ta'ala wakati w'okwogerawo Allah nayingira mu mbozi yaabwe namugamba nkwadde 5 naye wa innaha empeera zaazo 50 za ameka 500 ekitegeeza nti buli w'osaala leero bw'osaala subuhi bazikubisaamu times 10 nosaala dhuhuri times 10 nosaala asri nomaliriza nga olunaku osadde eswala 50 eswala ya bbeeyi mu bulamu bwaffe abasiraamu tujja kwekanga nga n'ebifo etusaaliramu byennyini nyini amannya gaabyo gayina akakwate ku ki wano bayitawo bate wano tuli masjidi kiva mu ki masjidi kiva mu kigambo mu kiki kyetukola mu swala kiva mu sujudu nti n'ebiraga nti ekifo ekyo ky'abasiraamu biteekwa okuba nga birina akakwate ne swala nti masjidi mina sujudu ekifo ekivunnamirwamu eswala okumanyanga nga nnungi nti ne ku mwana Adamu yenna Allah gwe yatonda ekifo ekisinga okuba ekyebbeeyi mu feesi y'omubiri gw'omwana Adamu yeki ate kyekifo ekigenda ku sujudu ekisooka ku sujudu kimulaba kya era bwe tubeera mu fiqhi ow'okuliwa n'okwesasuza ku mubiri gw'omwana Adamu yenna bw'otuuka ku feesi obusiraamu bwakiteekako ennyo ebirowoozo okuba omuntu n'abeera nga feesi eyulika bweti eddiba liyulika nerivaako akaki neribeera nga olaba omusaayi gw'omunda ng'olina musasula engamiya 10 ngamiya meka lwosaasira batera okubaakuba era Nabi sallallahu alayhi wasallam yali ku musajja mukulu ku mukolo ng'awasizza ng'amulambira enkolagana ye ne mukyala we yamugamba togezangako n'omukuba mu feesi kuba tojja kusobola kusasulira feesi egy'okubye kivulaba nti obusiraamu ne bugoba emizannyo gy'ebikonde muki kubanga omuntu ogenda mukubira ki ogenda mukubira housing ye gyemulaba eno naye feesi eno gyemulaba yegenda okutuyisa buli wasibu nga tugenda okusiikana Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu yenna yali asaala ajja kujja nga feesi ekola ki eyakaayakana abatasaala bajja kutuuka Allah agamba nti yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu abannanfusi bagenda kutugamba yawma alqiyama unzuruna mukyukeeko emabegeni naqtabis min nurikum tufune ku kitangala Allah kyabawadde mu feesi zammwe tugenda bagamba tutya tujja bagamba urji'u wara'akum muddeeyo ku nsi nammwe musaale faltamisu nuura nammwe mufune ettaala feesi gye mulaba Ibilisa alayhi la'na ekikolumya Ibilisa okulaba nti buli w'ojogerako a'udhu billahi minash shaitani rrajim ogenda kusaala minash shaitani rrajim ekyagirema kikola kimu ku Adamu ate nga kikola kya musala Allah yabagamba nti usjudu li Adam muvunname eri Adamu alayhi salam sujudu eraga ta'zim okulaga nti Katonda w'amaanyi kyakoze tekikoleka okola omwana Adamu
n'amutonda n'avaayo tabaddeewo talina wamukopye n'atonda omwana Adamu ng'amujja mu kifaananyi ki kyennyini nga tali mu Adamu kyafaanana. Abaganda baffe abatakkiriza ebyabatabukirako nti yamujja mu kifaananyi kya Allah, wabula yatonda Adamu ng'amujja mu kifaananyi kye nga talina wamukopye yennyini eyeefaanana Adamu alayhi salaam. Wamala okumutonda ku kyebbeeyi Allah kyakoze bingi bye tukola wano gy'okwereka nti emmotoka eri baagikoppako era emmotoka eno efaanana eri emmotoka. Musajja yakoze bizinesi tirina njawulo n'eyooli ne Allah we yali atonda omwana Adamu talina we yamukopa. Mu kyebbeeyi okulaga malayika okulaba nga baawula okutonda kwa Allah n'ekitiibwa kyabo yabagamba muvunnami fasajada almalaikatu kulluhum ajma'un, malayika zonna ne zivunnama illa iblisa aba an yakuna ma'a sajidin. Ibilisi negaana okuvunnama. Ekigambo ky'okubeera nga yagaana okuvunnama ne kigireetera obuzibu. Allah n'agamba inna alayka la'nati ila yawmi yub'athun wa ila yawmi ddin. Olina okukolima kwange ogaana okuvunnama paka. Ekitegeeza Allah wakuwa omukisa n'ovunnama oluvunnama lumu, envunnama bbiri, osinga Ibilisi eyagaana yadde okutunulayo. Nekibeera nga esswala Allah yagitonda we yagituwa nga kimu ku kitwawula wakati waffe n'abatali basiraamu. الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Enjawulo wakati waffe n'abatali basiraamu swala, omuntu kwolabira ddala nga tosaala bw'oti omanya ovuddeyo eno ozze eri. Era bw'otuulira ebigambo by'abamanyi bangi ku bantu abatasaala bikutiisa. Bwe tubeera tugaba zaka yaffe oba zakatul maali nga tugabira abantu abeetaavu abaavu, tukulembeza abasaala. Abatasaala be basembayo, ne waatafuna tatukosa. Abasaala be basooka ku layini wano. Bw'obeera ng'ofudde nga tosaala, omanyi bagamba nti imaamu waffe Basheekh Yahya Kalungi tebasembera kusaaza wano. Tufunayo abantu abali awo salamu alaykum sole mufo gimanyi nti manyi takbira ziboogera ki zijukirako bibiri bismillah tukulembere. Oyo engeri gy'atasaala mukole ki? Oyo gw'oba omutwala. Kubanga naye value y'esswala ng'akyali mulamu teyagiraba. Esswala mu ibaada zonna mpaji ettaano Allah ze yatuwa y'empaji gye yateeka mu kaburi wano nga tujja gibonerezebwako paka Allah wanaayimirizaawo qiyama. Era bakadde bagyetanga emisota muzira kawalaata. Mu bitonde Allah bye yatonda ne bifaananyiza Ibilisi mu bikolwa nga bikyali mu gulu muli omusota gulabo. Allah n'aguwa obusungu bungi ate n'agussaako obulabe buli kitonde kyonna ku nsi kuno. Naye ate mukwano gwa muntu atasaala era mu kaburi bajja kubeera aba. Olwesanzeko omusota nga gunyuma ne puusi ne bwe kibeera kifaana kitya tekisobola kusemberiza musota. Ne Allah n'agikwata n'agiteeka mu kaburi eyo. Nabbi n'atusomesa agamba nti kijja kujja eri omuntu atasaala gimuggyemu emisuwa okuva ku swala gy'atasadde paka ku swala eddako. Bwe banaatuuka ku eyo nga nti yakoze eki nga beeyongerayo ku swala ekola ki? Bwe banaatuuka ku eyo nga tagisadde nga bakola ki? Hatta taquuma as-saa, paka Allah n'ayimirizaawo kiyama. Ibaada esigadde zonna Allah amateeka ge yatuwa ojja kwekanga ng'omuntu atakakose ayinayo way out y'okwenenya n'afuna empeera eri. Bw'olaba hijja omuntu abeera nga tasobola kugenda Makka eitha olw'obulwadde oba n'afa nga tannagenda, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti omulala asobola ki? Asobola omukolera. Omuntu bw'abanga yeeyamye okusiiba nti singa Allah mpa kino nja kusiiba ennaku ezo, Allah bw'akimuwa kifuuka kyatteekwa alina okukola ki? Bw'afa nga tannazisiiba swama anhu waliyuhu, omusika oba yenna gwe tunoze mu kika asobola ki? Oba ne tusasula atali wa kika kye. Nti bannange Haji namuwulira yagamba Allah bw'anaamuwa ku mmotoka ajja kusiiba ennaku 5, naye emmotoka yagifuna kati myaka egi tasiibanga ki?
natugamba ku maali ya haji gyalese tujjeko $5,000,000 kubanga omusajja tufunye agenda okusiiba ennaku lunaku alwagala miliyoni egi tujjako miliyoni zeki tuziwa omusajja mukulu oli agenda okusiiba n'atwala ssente ezo haji naawona obuzibu naye bwe kyatuuka ku swala bw'ofa ku asiri nga tewasadde fajiri ne dhuhuri ne asiri niwabeera mukulembeza asembeyi waggulu takkirizibwa kuzikusaalira swala ezo gwe kennyini olina okufeesinga obuzibwazo mu kabuli amanyi ekyegattako ne bagamba omuntu yenna alese swala okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala atuule wansi abale swala zatasadde akole ki oba osikayo buseekende obukole ki alhamdulillah twaniriza mukadde waffe mufti ate nga omuku betuwanga ndabo mu nteekateeka z'okubatambuza mu hijja ne mu umra ali kakiiko kaffe akaba mutawafu ate nze mulinako ekyebbeeyi nti musomesa wange yansomesa Qur'an ate n'ebirala saba Allah mutukuumire ya rabbi n'ebiseera ebisinga buli bwatera okujja ntera okugaba obudde bwange ne bumuwa simanyi nteekateeka ziri zitya naye nja mubuuzaako tulabe inshallah wanamba zisala obwange asobola obutwala nze ndanfunye obulala nembufuna baada inshallah ali muhimu eswala gye tuliko eno tugambe nti toyina sente zogenda kuwaayo mu busiraamu nga olaba nti Makka omuntu bwalwala n'atakola mukolo awaayo ekisolo nekibeera nga kiziba ki kyatasobodde kukola naye swala tewali kyonna kibatugamba nti kiweeyo kikuzibikire subuhi okujjawo okutuula wansi nojjukira nti subuhi olwokubiri saagisaala nokola ki buli bwogiriwa bwoti bwogisaala oba osasudde buli bwotagisaala omanya ebizibu ogenda bisanga maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala eswala mu bubbeeyi bwayo nga takusuubira gizannyiramu bw'otuuka ku mbeera egisanyiramu yagamba nti fawailun lilmusallin obutuufu obubi buli ku bantu abasaala abatamanyi vvaali ya swala alladhina hum fi salatihim saahun abantu abalagajjala mu swala zaabwe Allah eri wakisa teyagamba mu swala zaffe munda kubanga munda buli muntu amanyi wasaala eswala naye yagamba ebweru bwazo mu budde bwazo osanga olinga okugatta eswala ku ndala mbeera yaki ya bulijjo nti bannange jantusaale anja gisaala inshallah nja gigatta ne asiri awo nosanga agenda ku mukolo ekawempe ng'avudde nawe n'agamba tugatte lumu ki naasiri tugisaleko kubanga emikolo egyo giwanvuwa n'olabanga omukolo guli gwa bbeeyi okusinga ki okusinga eswala abalala bamu Allah n'atuwa ku sente tukola emikolo ne tubeera abantu abasooka ku maaso ga Allah okulaga nti Allah eswala si ya bbeeyi ako puroguramu zi tekuliko swala n'eki abantu ne bajja ne balya emmere eyabadde halaali nefuuka ki kubanga obudde bw'eswala bwonna babuzanyidde muzanyizi naye nga oda evuddewo gwe nannyini mukolo naye ku mukolo ogumu ne wabaawo alange ti bannange eswala tugitadde mabega wa tenti nannyini mukolo naave namugamba sebo funamu ku mpisa nga oyogera abantu bajja kufuluma wano olabe nga omukolo gukaze abantu bagenda mu swala tebakomawo bali bagambe bugamba ayagala okusaala akole ki agenda asaala ebyo byonna bijja baraka mu bintu tubeeramu kyovula abantu bwe tuba tugenda e Makka omuntu otakusomesa ku swala weyina kutambula obutuufu ba togenda kufuna mu hijjayo kubanga toyina mukolo gwogenda kukola gwa hijja ngaeswala etuusi ne bagamba kola ki genda maaso ogukola toyina kyogenda kukola nekibeera kya ttendo mu hijja gyolina eno kujja nga eswala yekulembedde Allah mu byasooka okulaga ebifo ebyo nti bya bbeeyi yasooka n'abirinyisa amadaala mu swala zaayo n'agamba gyosaalidde e Makka esinga sikwenkanankana esinga eswala emitwalo emeka emitwalo 10 muzosaalidde mu bifo ebisigadde oba ogenze ku umara oba ogenze ku hijja oba oli musuubuzi Allah n'akuwa omukisa n'osalira ku muharam e Makka n'alaga ekibbeeyi e Madiina ng'eswala yaayo kyeyasooka okusitulawo yasooka n'akwata eswala n'agisitula eddaala n'agamba nti esinga 10 n'akwata omuzikiti gwawa
Baitul Muqaddas Palestine n'agamba nti Masjid al-Aqsa asaliddemu asinga asalidde ebisiga wonna bimeka bitano. Nawe kityo omuntu agenda ku hijja bw'osooka n'otegera vali swala ne ibada gy'ogenda okukola efuuka ya muwendo kubanga eswala yezito yakiri obulamu bwaffe bwonna era Allah n'afuula atasaala n'amufuula ekitonde ekisinga okuba ekibi ku nsi kuno ate nga Allah agenda kyongera obubi yawma al-qiyama. Omuntu tasaala bwe yagamba nti waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Allah yagamba nti omuntu oyeesamba okusaala ku nsi kuno nja muwangaliza mu bulamu nga buzibu. N'agamba nti okumanya ng'obusungu bwe muyinako bungi wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma, ateekwa okuzuukira nga talaba bamusibe. Qala rabbi lima hashartani a'ma, abantu bajja kubuuza Allah leero nga nzuukira siraba waqad kuntu basira nga nali ndaba bulungi. Allah amugambe kadhalika atatka ayatina fanasitaha, bye twakugamba ebyeswala naffe walaba nga ffe bw'osembyayo wa kadhalika liyawma tunsa, nawe tukusembezaayo okulaba ekigenda mu maaso. Allah n'agamba kadhalika najizi, bwe tugenda okusasula man a'rada, buli muntu yenna gw'olaba nga ebyeswala tebimukwatako. Nolwekyo bannange eswala nungi, tujigirize abaana baffe abakyali abato, tujigirize bakyala baffe. Eswala mu shariya esobola okwawula wakati w'abafumba abo. Either omukazi tasaala omusajja takola ki, ne bajja ewa qaadi nti munnange omusajja eswala yagaana, buli wemugamba nfuma, buli wemugamba mpita malayika ya Katonda bakola ki, kale ngubayita abazadde nti munnange nti seekabe musalawo atugamba bawukane kubanga ono ali mu ddiini ndala mulali mu ddiini ki, ebyawula wakati w'omusiraamu atali musiraamu kola ki, kakitegeeza atali musiraamu yafumirwa, amusiraamu yafumirwa atali muki, yadde ng'erinnya yarisigaza. Era ojja kwekanga nga balumalu baali balumalu nga tebannasiramuka, era ne bwe yali yafa yaani, ekitegeeza erinnya teritufuula nti tubeera basiraamu. Eswala eno nkulu nnyo. Allah n'atufuulira emizikiti gye mulaba muno mutusaalira muno, kuba nti omusajja Allah yamutonda nga obulamu bwe bwakola n'akolera ani, n'akolera omukyala we. Kati ono Allah gwe yawokola n'amufuulira nga eswala ye ayina gisaalira mu muzikiti. Lwaki omusajja agitwala mu muzikiti? Agenda kusanga abakozi banne bangi abafunye emirimu nga bagifudde muki, oba oliawo nti hajiki munnange ndi wano olaba ennaku zino bonaabona dereeva wange yakola ki, dereeva yagenda musajja omusiraamu wano yafuna omusajja mwenye okuvuga emmotoka. Ogenda okwekanga omusajja afunye omulimu ogw'ebbeeyi ng'afudde muki, ng'afudde mu masigiti. Era bw'olaba ebirungi bya jama nabisose byatusomesa, ojja kulaba nga obulungi obusinga obungi omuntu asaala omusajja jama afuna obulungi bungi okusinga atasaala. Atasaala n'abasiraamu aba batya, osanga oli ng'ava mu mmotoka nga yeesaanikira ate n'abasiraamu okola ki, omulaba. Naye ono abeera free ne bwegubeera mukolo. Obwa Sseruganda bw'alina mu muzikiti wano ne bwegubeera mukolo omuzikiti gusobola okugumaliriza. Naye atasaala n'abakyala kye kimu. Abakyala Allah abawa eswala eyo nga kirabo gye muli mu mbeera y'okwanukula edduwa zammwe, mu mbeera y'okubawonya ebirwadde byammwe, mu mbeera y'ebintu bingi. Nosanga oli nga kasita Allah amuwa omukisa ogw'omulamu eswala nga yeeyongere n'ennaku ngezi njewaayi nati muffe tuli bakazi, katuli bakazi kaleetedde abantu abatasaala bangi okubeera nga eswala bagifuula option mu bulamu bwabwe. So nga Allah ebaagala muntu obeera ng'osaala eswala zo wootuukira mu nnaku z'otasaala basigala bakyakuwandiikako nti osadde. Oye hadithi effemere bisosere etugamba nti idha marida al-abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha. Omuntu kasita olwala ng'obadde olina ibaada gy'okola Allah n'akulwazaamu katono bw'ati, osigala okyafuna empeera za ibaada eyo. Naye abadde tasaala n'ogenda mu mbeera etasaala era bajja kuwandiika neero tasadde. Olw'obujemu buli bwe tuvaayo
tukunulira mu bufunzi baani balina okusaala tusaala tutya era bulombolombo kinga omutonna saala abamu tuyingira mu swala nga ddwiro tuyingira mu swala kwejjako bwejja ate owayi banagamba tya nga dokita gwe yatugambyeko wano olwasooka obuzukusibwa ati nagira gwendakuba takibiira nti layini esigisobola kyobana nsazeewo nsaale busaazi n'ozisaala 15 nga basadde 4 tosobola empeera neki kubanga nga tonnayingira mu swala waliwo ebisookerwako ekisookera ddala al islaamu obuki obusiraamu tujja kgenda nnyo batubulidde omusiraamu omutuufu yaani tetujja buteekulula kuki ku mannya gaffe naye seeka yavuddewo nga amaze okusoggola omusiraamu omutuufu yaani era bw'olaba nti mukyalimu akantuntu ako oba tunnatuuka kujja kusaala so nga atoosa okusanga banki abamu abalina bizinesi wano nga mukaka abakozi bamu okusaala si kyaffe kubakaka abamu mulina bamaidizi ewaka akawala bakakuwa si kasiraamu n'okagamba nti okuwa ekyemisana sokomulekola ki okusaala nga tannasiramuka kuba talina bagenda biwandiika mulaba ebyokusoma wano buli mwana aba alina index number bwakola ebibuuzo bya P7 ebimakisi ezo bazikola ki kati ebyo bagenda ziwandiikawo tewali ekitegeeza sooka omulwaneko wanaasooka atereere then eswala gy'anaasaala nga balina bagiwandiika ate abamu bambi banyiga n'okunyiga batali basiraamu kati mutugobye mu muzikiti gwabo fe ensonga zaffe sakubagomba asobola okujja wabulira ng'ayagala naye nga tusimanyi nti kyonna kyasuubudde ne Mungu temuli magoba kubanga tebalina bagenda kola ki tebalina bagenda kiwandiika nolwekyo ekisookera ddala ateekwa okubanga musiraamu omuntu yenna agenda okusaala ekyokubiri omuntu nga mukulu omwana omuto asaala eswala kumwanguyiriza ng'akoze ng'ebyokukola kimanyi era bw'abeera ng'akyali muto dduna wansi w'emyaka 7 amanyi batandikira ku 7 omwana baweza emyaka 7 mukake ki mwake eswala naye babeera nga bakyali mu myaka myezi 8 katandise okutambula katandise okuyimba emyezi 9 mwaka ogwo omuzadde lwana nnyo okulaba nga tovaayo ng'ogenda ku musaala okujjako ng'omusiraamu oyo akola ki ng'ali awo kubanga buli kyokola kyonna agenda kukikopa egyo emyaka gibeera ajja kukoppa buli kyonna kyokola ajja kola ki era bonna mugamba nti genda osaale ajja kutuukawo nti okumanya nga sujuudu ya bbeeyi okuvunama kwa bbeeyi buli mwana muto akolawo ki era kizibu nnyo okusanga mwana muto nga apaakinze ku rukoolo kizibu kujjako nga mbadde musaalaalo naye kasita omugamba nti genda okole ki olukwata bwakuba takibiira eddako yawa yakusujuudu nga ye kennyini alaga nti mutuufu toyina kitiibwa maaso ga Katonda nga tomanyi wawosanga Katonda Allah wano kusujuudu wano kati abo abato tubasembeza basaala ekyokubiri nti era nitugezaako okutiisa n'okugoba abazadde abamu okukubira abaana abali wansi w'emyaka 5 eswala tujja batamya abo abaana abato wansi w'emyaka eki tubasasula kusaala kwabwe bwe kibeera alinamu swiitinga oyo oba omwongedde kifi oba okoze eki tumwagaza buki wali abantu bangi nnyo mu nsi muno n'abalekumu abagenda e Makka ng'eddiini yabatama lwakiwooko nga mukyali baki mukyali bato wano tumwagaza bwagaza tumuwa ebirabo tumusuuta tusanyuka ng'asadde tumukulembeza ng'asadde abamu ng'okumye bakolesa eswiiti mukwase abasaaza okimanyi nti ewakaawo osobola okuteekawo imaamu ku baana b'abalenzi ng'omwana omuto yani otabaawo obanga wooli bw'olaba nga awezezza emyaka 7 manyi bagamba baweza emyaka 7 nabasobola okusaaza
obeera nga omuteekako ebirowoozo mu wuziye ng'omanye engoye zitukula bulungi esobola okufuna wuziye obulungi naawe akusaaza akkiriza okusaaza eswala neetuuka okuggyako bano abali wansi naye kenyini asobola okusaala eswala gwe ng'osala sunna ye n'amanya nti maama muyimiriddemu ku subuhi naye kumbe oli ku kabuliya bw'amala eswala yo n'omugamba nti kansaale wano eyange endala sunna oba kansaale eswala yange endala naye ng'afunye momentamu n'amanya nti nange maama asobola mutuulamu mu swala ekibbeeyi ng'ali wansi ojja nga omukuza mpolampola eswala kati ekisookerwako ddala omuntu nga mukuze gwakuze teweetaaga kumala kutetenkanya nakubulya ebigambo birungi osaale wabula byatteekwa olina okukola ki bw'otasaala omusiba gudda gy'oli allah yagamba nti innama hiya amalukum emirimu gye tubagamba gyeswala gino allah yagamba gyammwe gyaffe allah n'agamba uhsiha lakum kyembakolera allah agitereka buteresi faman wajada thumma wafikum iyaha njaggibawo yauma alqiyama allah n'agamba faman wajada khairan anasanga nga byasaala bikwatagana ebyali bikkirizibwa falyahmadillah ajja kwebaza allah waman wajada ghaira dhalik anasanga nga eswala giwasaala si eyo gye yalagirwa fala yalumanna illa nafsahu kino kyekitwala okutegeera omuntu alina okusaala biki ebisookerwako kubanga olina okugenda bugezi mu swala naye ngaokola dduyiru naye ngaewamu nga tolinayo empeera naki tugamba nti esookera ddala busiraamu eyokubiri omuntu ng'akuze eyokusatu al-aql oba al-aqil omuntu akola ki omuntu ategeera omuntu omulalu tasaala waliwo abantu azirise omuntu bw'azirika amanya bagamba nti bw'azirika ennaku ezi bwadde engulu mu nnaku ezi eswala zonna akola ki bw'azirika waggulu ennaku 3 atandikira wategeeredde watukitegedde ennaku ezi bwadde engulu oluvanyuma ennaku ezi 3 mu nnaku 3 eswala zisaale bw'osukka ennaku 3 nga tonategeera biri ku nsi wonna wonaddira engulu eswala gy'oddiddeko eyo ennyini gyokola ki ennyini gyotandikirako okusaala kino kitwalagana n'abantu abafuna amakinni tebaliyo tuwanga nabo amajini gajje gamutawaanya n'avaako nibaseeka ne bagenda bamusomerera olunaku luki bulamba bw'anaatuuka nadda engulu oyo akole ki oyo asaala eswala nolwekyo akakukulizo kakusatu omuntu yenna ate kusaala eswala ng'ategeera bulungi era mu kutegeera kuno kumenya eswala ya bbeeyi kitamwa omuntu okusaala ng'alina otulo ng'alina okukola ki omuntu ng'alina otulo tungi kitamwa ebiseera ebisinga otulo tusigalamu nga tuva mu kuzuukika kwetuzuukukamu abaanadamu abamu kuba nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam yaqilu shaytan omuntu kasita weebaka sitaani ekusibako ebifundiko ebi ku nkoona eyo ate buli kifundikwa ng'eyogererako nti alaika laylun tawilun farqun obudde bukyali buwanvu kola ki weebake tovalaba nti akadde ka subi otulo tusinga okola ki neyeebase ku ssaawa ezi 2 nga bwakaziba subihi weetuukira sitaani eyo maze okuteekamu kasukaali mu tulo kati nabbi n'atuweddaga sallam n'atugamba fa in istayqadha fadhakara allahu inhallat uqda bw'ozuukuka n'osomeddwayo okuzuukuka ekifundiko ekimu kyakusibye nga kikola ki olutandisa okufuna amaanyi alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur alhamdulillahi alladhi aafani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adna li bidhikrihi ezo nedwa tuzisoma nga okoze ki kasita ozisoma nga ekifundikwa kikutuka ekimu n'agamba nti wa in tawaddaa bw'ozuuka n'ogenda ofuna wuzu inhallat uqda ekifundiko ekimu nga kikola ki nga kikutuka n'agamba wa in salla ate bw'osaala oba sunna oba yatteekwa byonna bisatu nga bikola ki n'agamba fa asbaha omuntu atandika olunaku nashitan tayiban nafsi nga omubiri gwonna gwonna alhamdulillah muzukufu kukkiriza buli kirungi kyonna n'agamba wa illa singa osuulamu siteepu ojja kutandika olunaku khabitha nafsi kasilana ng'omubiri gwennyini mulagajjafu
osanga omuntu abagwa ebigo kigo mu subuhi imamu otandika essula nga sina mpanvu ono ng'akoze eki nga yeebasa otulo abalala olwokuba takibiira ng'osooka okuwulira okwayuya kuki kubanga nabbi yagamba nti atathaubu min ashaitan buli wowulira okwayuya omanya sitaani akoze eki shaitaani eyingiddewo nosanga ku subuhi layini yonna ne wabaawo n'abasingamu eddoboozi erya waggulu buli osoma edduwa omanya otandisa olunaku nga shaitaani ogisibyeko bingi byetutawaanya muntu nga yebase netujja ne ku ssala kuba allah agamba nti wayasuddakum an dhikiri llahi wa ani ssala mu mirimu shaitaani gyeyagala kutujja kutendereza katonda nakutujja ku ssala kati omwana adamu yenna esswala eno bw'abeera nga yebase obanga alina otulo otungi bagamba agenda ofune wuzu okomewo saala bwe kibeera nga ebadde sunna ate gwe bagamba ddamu webakeyo eddakiika entono bw'olaba nga olina munabbi bwenajjo anakuzuukusa ne bwebeera nga oli weka mu nnyumba yo oyinza okuyitirawo ddala essuna eneegaana alimuhimu okusaala nga olina otulo toyinza kutegeera oba osaba katonda bawekolemera nabbi yayingira omuzikiti gw'Madina sallallahu alaihi wasallam n'asangamu hablun nga mulimu omugo bagusibye ku nkono n'abagamba nti ate guli mugulo gwani mugamba ya rasulallah gwa muwala wo Fatuma bw'abanga awulira otulo nga yesigama nga asaala yesigamye ati nabbi n'abagamba mugugjewo mangu n'agamba omukumwe bw'aba agenda kusaala nga awulira otulo asookawo mulemu kati n'ensobi tugiraba e Makka naddala e Makka abantu bagenda lumala subuhi ng'asigala mu haramu ng'akomawo ng'agamba nzija kuba lumu ku isha ng'asigala mu haramu ng'agamba nzija kuba lumu ku subuhi ng'ekoze eki ng'etuuse ate eswala ze eri mpanvu nga tugenda nga subuhi ekusangamu alhamdulillah nga batandika okusaala ng'omuntu yeebakira mu swala bwe twali mu Ramanzaani bajja tate olubabulaba abantu abaleka ku sujuudi awo muba muli kulaaka yakubiri nga hajjati ava ku sujuudi esooka automatically jama eyo raaka eba egenze era olina kuddamu okugisaala mpya kiyinza olina kugenda n'okufuna wuzu n'okubona okusaala akeyo n'olwekyo omuntu yenna agenda okusaala ateeka okuba nga akola ki ng'ategeera buki bulungi eyokukolezaako okuna atahaara omuntu nga weetukuzisa bulungi okoze eki okwetukuza obulungi kuviira ddala ku mazzi g'ogenda okukozesa eri amazzi agamu omuntu agenda okusaala nga tegakkirizibwa kukozesa agamu nga gatamu okukozesa egisooka amazzi amakyafu mujja kutwaliramu enzizi zetulina nga amazzi tegatambula almau raqid ndekalekola ki ng'oluzzi naye nga amazzi tegatambula amazzi agamu nga tugagabana n'ebisolo mulimu ebisolo ebimu nga bikyafu embwa embizi amazzi we gali ate nga naffe gwe tukozesa abalala tulina embwa ewaka ejja neewunya mu pipa yo oba neewunya mu kidomola oba mu kadomola kokola ki ofunisa wuzu embwa olwokuba nti yakukuumako ekiro ate emisana negenda ekwonoonera byonna kibyali biwanikoze kati ago amazzi munda olaba gatukula naye ku kyombo oba ina aba kyogenda okukozesa ekyamaze dda okukyafuwala olw'ekisolo kyolina ewaka eri amazzi agawangadde nnyo mu bidomola byaffe for example kati mu mbeera y'e Kampala amazzi yonna sawa nagakola ki gagenda n'ofuna ebidomola bino nga 7 byonna nepepukira amaki bwe ganaaba gagenze tujja kukozesa amazzi gano amazzi ne gatwala emyezi egi nga tegakola ki ng'amazzi tegagenze naye ng'ate gwe watereka mu bidomola gakyakola ki gakyalimu Allah n'agera ne gagenda n'ogamba leeta amazzi gaffe gali ge twatereka ago bwe gasanga watereka nga galina ensonga 3 omanya tegasaala so gasa okufumba emmere esooka senga nga kala ekyuseemu eyokubiri okuwunya olusu eyokusatu testing ekoze eki buli owulira nga amazzi galina ebintu 3 omanya tegakkirizibwa wuzu so nga tosobola okufumba kacaayi kuba kacaayi tulina ebirungo byako ebikakyusa oyinza okuteekamu awo ebirungo ne kakyuka empuuma naye wuzu bwe gakyusa ebisatu akawoowo okuwunya kwawo gakyuse kale ekyuse ne testi ekyuse ago niwo obeera nga obadde ogaterese woosaalira
abateeka kyakkirizibwa ku wuzu. Amazzi agasimbirwa ddala, amazzi agali mu ttanka oba wonna bwegaterese ne gagwamu obukyafu. Abamu tuli wano bamaama nga tetumanyi kulongoosa bukyafu bw'abaana baffe bato. Nosanga oli omwana ng'akoze essusu awo mu kumutwala agenda mulongooseza ebweru, obusulo bukyamansuka ne bugenda bugwa mu kidomola. Awo gonna ate awo gaba obukyafu bukosezaamu n'okulya. Ago olina kukola ki? Oba olina gayiwa weeyi. Then okulongoosa amazzi ago kasita gabeeranga okuggyako nga gagenze mu pipa ng'erina litres mmeka? Ani alizo tubulira? Na nga seka tugambe litres 10 ezi. Neka tulina litres zaffe za 5 litres zaki nezigenda zigwamu emmese nga bw'ogafulumya bwoti owulira olusu lwaki tebibaawo ebyo. Ekitegeeza nti ku wuzu gaba gatamwa sinakingi gaba tegakkirizibwa gafumisa wuzu. Mufunayo amazzi amaka. Kati obuyonjo butandikibwa ku mazzi ge tukozesa okufuna wuzu ne bujja butambula naffe abagenda okufuna ki? Abagenda okufuna wuzu. Allah subhanahu agamba nti ya ayuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum. Tulina empagi ekisookirwako nga zatteekwa ng'ogenda kufuna wuzu olina zinaaba. Empagi esooka Allah yagamba ki? Nebyateekwa yagamba tunaabe ekyenyi kyaffe. Omuntu yenna ng'ogenda kunaaba ekyenyi kobeere mukyala kyova olaba nti bwe tugenda ku mizikiti abakyala tubawe ewammwe n'abaami nga balina ki? Ewaabwe. Ekyenyi kya buli musiraamu yenna kiviira buli enviiri we zikoma. Buli saidi musaidizi wano bw'ova ku mutwe wano zikoma, bw'ogenda wansi kitegedde. Kati kibeete ekyenyi kya wuzu. Omuntu yenna agenda okunaaba wuzu. Ebintu byatteekwa tugenda kujja ku bya sunna bya wuzu. N'agamba nti bw'ovaawo wa aidiyakum, tunaabe n'emikono gyaffe gino gye mulaba. Tunaabe emikono gino nga tunaaba okwa wuzu tufa okulaba nga twawula engalo zino. Amazzi gakola ki? Amazzi ne gatuukamu. Era tuzingiza mu nizini waazo amazzi ne gatuukamu. Allah n'agamba nti wamsahu, otumala ku mikono gino tunaabe emikono paka wa paka eno muki mukongovule. Haja yogedde oluganda olutuufu ennyo. Barakallahu fika. Tunaabe emikono paka mukongovule. Si kyekyo? Paka mu nkokola. Wallahi bitabula ebintu ebyo. Obukokola n'obuki? N'obukongovule. Tunaaba paka mu nkokola eno. Ekyo kigenda ku mukyala n'omuki? Kati wasaasira abakyala abambala engoye ezibakwata. Bw'oba tutuukiriza ekyo ne wotukuza ebigere n'okozesa brush, wallahi watufunye busomi. Era oba tosaana kuyingira swala y'abantu. Naye abamu osanga engoye zimukwata bulungi, bw'atuuka wano n'anaabako wano wokka waati. N'amanyi kikoze ki? Ate bw'otuuka ku bukokola buno okafunyamu bwoti, kubanga Allah yakatonda nga kalinamu obuki? Obunyanya. Kati osanga abamu abeera ku taapu n'aweerezayo buki? Buweereza. Manyi mulabyeko? Abakozi bati n'aweerezaayo, ndiwano n'aweerezaayo. N'agenda ku bigere n'asindikayo, n'ekyokubi n'asindikayo, n'ajja n'akola dduyiro mu swala. Tebita swala. Olina okulaba nga ddyo kono Allah gwe yakuwa alongoosa ddyo. Ate n'eddyo n'alongoosa ki? Kono. Kati nebeera empagi endala Allah n'agamba tunaabe emikono paka wano. N'agamba wamsahu biruusikum. Mu mpagi endala omuntu agenda okusaala yenna oteeka okunaaza okusiimuula muki? Mu nviiri zo. Enviiri zino amanyi bagamba otwalirako n'amatu.
nokwata mulengalo zino zigenda ziti luno ensajja zimalayo eno enviri gye ziyitira zino neziyita waggulu w'omutwe ziti n'otwala bwoti bw'otwala bwoti kimala bw'okomyawo kisinga ekisoose ekitegedde bw'otwala bwoti kimala naye ate bw'okomyawo kisinga atutte obuki then n'okomawo engalo zino ebbiri nezingira muki zigenda nezikola ki ekitegedde laba nti obusiraamu Allah atuwa obuyonjo zino ziyingira munda okugjamu ebikyafu bireberamu era mubiraga nti omutamanyi kufuna wuzu kwe kumusanga nga amatuma ki kubanga omuntu afuna emirundi emeka nabbi yatuwa kisaabu n'agamba nti araita yagamba mulamutya law anna naharan bwe gubeeranga omugga guli fi baabi ahadikum mu mulyango gw'omu ku mmwe nga yaghtasilu minhu bwafuluma bwati mulyango anaaba emirundi emeka nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam hal yabqa min daranihi shay'un omuntu yasobola okusigalako obukyafu asala mugamba nti nga omugambi yagamba nti la yabqa nabbi n'agamba nti wadhalika mithlu salawati alkhamsa n'agamba nti Allah yatuwa eswala nga etulongoosa ebintu ebi etulongoosa emibiri netulongoosa ne maaso ga Mungu yagamba nti buli lw'osala emirundi 5 tosobola kusigaza zambi wa Allah subhanahu wa ta'ala ku mazambi gano agasookerwako bino byakulaba bino byakola ki byaki buli bw'oyisa amazzi Allah akusonja buli zambi erikoleddwa ekiyungu ekyo kyokka ntugamba tuyingira n'esswala waliwo ebiyungu Allah bye yateekawo nga buli bw'ovunnama bw'oti yagamba nti amazambi ge tukola gatuula ku mutwe gwaffe tugenda ku sujud ku rukuu nga gayiika agwenda kuzibya twakyusaamu okuyiwa amazambi kubeera kuzikira tumukulyangako nti khalifa akwe ku ttaali tiwe kuki tiwe ku mazambi eri musigimanyi eyo Ismaila kikabira kayamanyi naye eswala eno eyiwa amaki eyiwa amazambi bwe tugenda ebirala ebigenda kuzo kati tumaze ebyetteekwa tugenda ku bigere ebigere tubinaba paka muki kyakawaffe atusinga oluganda ebigere tubinaba paka muki baba mukokola paka mu bukongovule tubinaba paka mu bukongovule naye bw'obeera wekka ng'ofuna wuzu naddala ng'oli mu kinaabiro lwana nnyo osooke wano we bagamba kubanga nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam tugenda kuzuukuka bagenda okutegeerera abantu ba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ghurran muhajjalain tujja kuba twakaayakana buli kiise waayitanga amazzi ga wuzu nabbi n'agamba omuntu awulira nga ayagala okwakaayakana kweyongereyo falyutila ghurratahu buli bw'ofuna yongerizaako ewala naddala ng'oli wakaawo nomanya nti kati guno omukono nja gufuna paka eno waggulu bwe zibeera ttaala nga ziri ku kikomere ekitegeeza kyonna okyetoolooza layiti bwagabeera maggulu funira ddala paka eno waggulu wooli oli free naye bwojja mu bantu omukyala edde ofuna wuzu tekikugjaako bwereere bweri bantu yadde okola ki osanga bajja tebamu mu tawuni nga toyi tezawula nabaki nabasajja n'akakaya n'asooka akawumuzaako ku kasumaali k'oku toyireeti omutwe gwe nakola ki nga tannagenda mu ibaada asooka kwedibagamu ate mu birala wateekwa okuba okwegendereza okw'ekika ekyawaggulu kyova olaba nti noonya wolaba nga wajjako kuumira ekitiibwa ky'omukyala obusiraamu bukyakuwa watubeera mu wuzu osobola okuwanvuya netugamba nti ako kakulizo kalamba nga tolina wuzu totawana kusaala okujjako Allah we yagamba fa in lam tajidu ma'an bwegabira nga amazzi gakoze eki gabuze yagamba nti fatayammamu sa'idan tayyiba muvunname mamutayamame nga mukozesa ettaka eddungi tayammamu nayo nnyangu yadde nti tuyitako mulaba engalo zino ebbiri manyi emikolo gino ebiri ebibatu bino osobola okukozesa ku kisenge n'okuba ku kisenge oti
bw'oba okusiza ku ttaka okuba ku ttaka n'okola ki ekigendwa kya tayammamu si kweddugaza abamu amanyi nti olina okulaga nti ettaka likoze eki kyova olaba nti bw'obeera mu nnyonyi osobola n'okukozesa ku mito gyaki gino gikuli maaso otudde wano yagala kusaa tolina wuzu ate butoyireti bw'ennyonyi tubumanyi buzibu nnyo ogendayo ng'otukula ovaayo okoze eki ovaayo kyafuwadde bufunda nnyo bwakwenyigiriza tutera nnyo bakubiriza nti bwe tuba tuva ku airport wano weeweeyo eddakiika zonga 15 ogendeko muki ogendeko mu biyigo okusinga ogenda kali bakateekeko ka emergency kati bw'olaba nga togenze eyiiri ate oyagala kufuna wuzu kozesa ennyonyi yennyini mu maaso wano okuba emikono bw'oti omale ogende mu feesi yo feesi eno twagambye yonna weeyitira engalo zino esatu muziraba zino zino ze zirongoosa feesi ziti muzirabye zino meka newasigalawo ki newasigalawo 2 zino esatu zirongoosa feesi zirongoosiza wamu nomanya nti okuva enviiri gye ziyitira ziti wena olongoosiza bulungi bw'obanga okubye mu ttaka osooka kola ki osooka ddi kunkubula ettaka ate ekitegeeza nti noonya wali enfuufu enki ennyingi then osigazawo engalo mmeka zino zigenda kukola ki zino zino zigenda kukola ki kulongoosa matu ani bagamba tuteeka amatu enfuufu mu matu gaffe tuba tusigaza tayammumu ekola ku biyungu ebi feesi neki n'ebibatu tayammumu ekola ku biyungu 2 byokka feesi n'ebiki n'ebibatu bino sina mikono mulamba tukoma wano ukitegedde kati osigaza 2 nga tusooka na ddyo nolaba luno lugende wansi luti nerongoosa luti nolaba luno nerugende nerongoosa munne waalwo ukitegedde luno lulongoosa wansi wa bibatu lujja luti wansi w'engalo zino netusigazaawo ki tusigazaawo kino ekisajja kino nekirongoosa kinne waakyo nene manji waakyo eddiyo ng'akoze eki nosigenda ku ki ng'olina kulongoosa nekkono era tusigaza neddiyo esigaze 2 zino luno otuuza butuuza newalongoosa eno wati olugalo olwo zino 3 zakoze ogwazo zalongoosezaawa mu feesi wasigaziddemu engalo meka luno lulongoosa wansi nelujja luti tugambye tuva mu kisekeseke kino era bw'oba olongoosa olina kuva mu ki ova eno bwoti notambuza bwoti newasigalawo ki kino nekirongoosa wasigadde mabega wakino ekisajja kinne bwakyo ng'omaze bulungi wuzuyo eyo gyolaba esaala tarawiya nesaala subuhi nesaala dhuhuri nesaala yenkuba nesaala ki nesaala nejjuma ewuzi gyokoze naye obeera nga wakagimaliriza bwoti amazzi ne gayiika mu kinaabiro okola otya bwegayiika okola otya bwegayiika nga tonagenda mu swala ngaofuna ki kuba Allah yagamba fa in lam tajidu ma'an bwegabira nga amazzi gakoze eki ate nga mugenda kusaala naye singa gayiika nga oli mu swala gwe ebikulembera byabikola ki yabimala bwegayiika nga oli mu swala bwegayiika nga tunayingira swala ekitegeeza ddayo okole ki ddayo obeere ngaofuna wuzu
Kantubeera nti akakuleza akaddako tunayingira swala oteeka okubanga gwe kennyini nnyini oli muki okufuna wuzu omaze okubeera muyonjo ne wabaawo ekyagamba nti izalatu najasa okujja obukyafu wonna ewali obukyafu nga tunnasaala obukyafu obulala buno bwawukane buno busoosi obukyafu bwa miteeko emeka esatu wali ebadde wuzu kati waliwo obukyafu bujja nga omubiri gwo tegwetaaga wuzu yokka gwetaaga kunaaba imma janaba obadde okoze ki obadde wa janaba obadde odda mbuzi kusaala obadde weeroteredde oba ku muntu bagamba nti omuntu tuddamu netwerongoosa omuntu anaaziza omufu bakyanaaziza omufu addamu naafuna wuzu kubanga mu kunaaza omufu oyinza okubeera ngaokutte ku bwereere bwe obukyafu obubaddeko n'ebisigadde tomala kagenda bugenzi kusaala kati najasa esooka osooka newerongoosa omubiri gwonna ku bukyafu bw'olina eitha bwakwebaka newerotolera oba bwajjanaba ebisigadde nobeera nga kenyusosi niwetereeza okwokubiri notereeza ekifo engoye zogenda okola ki kusaaliramu bannange engoye zino nkulu nnyo omuntu agenda okusaala kyova olaba nti zitamwa amanyi bagamba kitamwa omuntu okusaalira mu lugoye lwosuzeemu nokoze ki ate waliwo abantu abamu abasula n'abaana baabwe mwana muto waliwo engoye ezimu zitukoleramu emirimu nabife mwe tukolera emirimu tetubyesiga bulungi abiki oba biyonjo bulungi abamu tukola n'abantu abamu nga tisibakuumi bawuzu naye bwagenda mu toireeti takozesa maki najja n'obukyafu ate mutuula gundi mushiyalinga ntebe vaawo nange ntuule waliwo emirimu egifaanana bwe gityo kati engoye ezo ez'okusaala gwe tambula nazo mukale mukasawo ne wabayo abantu ababi nnyo naddala mu bakyala abamu naafa nga subuhi dhuhuri tennatuuka naye naafa nga mujeemu wa swala basanga mu kibuga nti nali sadde zuhuri naye saa zino engoye zaaki ekitegeeza bwafiira awo abadde alina puroguramu ya dhuhuri abadde tagirina nolwekyo bannange engoye zaffe ziteekwa okuba nga nnyonjo tuseegendereza ku musajja ne ku mukyala okuva ddala kugoye akasembeyo munda paka olugoye olusembeyo kungulu ku ngoye zonna eziri ku mubiri okubaako olumu nga lukyafu lutta ezisigadde zonna eziri ku mubiri kebeere nga kooti gy'oyambadde ey'obuko ekanzu zitukula bulungi naye nga ekooti ekola ki nabbi abaasa sallallahu alaihi wasallam nga yalinnyako sitokise khufu ze ne zirinnyako ku mubusa abaali musa Jibril alayhi salaam namugamba nti jamu akagatto okubanga akamu kacyafu nabbi bonna bubiri n'abujja sallallahu alaihi wasallam ali musala basahaba olwokuba nti kyeyakola mu kibakola ki ensolo egenda okugwanga bonna bajjemu obugatto bwabwe nabbi n'abagamba ate mwajjemu bwaki kya Rasulullah kasitwakobe ng'ojja mutegeera nti kati oda yakujja mu ki n'abagamba nze baŋŋambye akamu kabadde kacyafu naye olwokuba tebammaliddeyo bonna bubiri nekola ki bonna bubiri nembujjamu kati abamu tufuna wuzu eno nga tukugula bulungi ate Allah n'agera sitokisi nga nkyafu kuba nawe olumbe lwakubiri kubanga bwe tugenda mu toilet tufunye empale zaffe sitokisi esigalawo kati obukyafu buli ne bujja bugwa ku ki kyokka ate nolaba obuzibu obubaamu omuntu n'akumyawo empale wansi nga tanalongoosa ki obukyafu ne buba sharinga bo sitokisi ne sharinga obukyafu n'empale ate bw'otuuka wano n'oyisaako buki ise nawe waliwo obuzibu buli muntu yenna agenda okwambala sitokisi nga tunazisaaliramu bukwakulizo buno bukulu ekisooka ziteekwa okuba nga zisukka akakongovule buli sitokisi gyagala okuyisaako nga ogenda ofuna wuzi oyisirako buyisa bwoti eteekwa okuba nga esukka akaki bw'ebeera nga eri wansi w'akakongovule totawaana kuba tolina wuzi ngeri waggulu eti wakongovule ekyokubiri oteekwa okuba nga wajambadde ng'olina wuzu nnamba oba nga wayambadde sitokisi nga tolina wuzu oba otuuka mukadde ako sitokisi gigire mu ddala yonna ekyokusatu eteekwa okuba nga sitokisi ngumu
ekirwaki tugamba ngumu nti okwesaako kuno tolina kufiiringa mazzi ku mubiri. Ekikulemesezza okunaaba ebigere toyagadde kwesaako kunaaba bigere, toyagadde kunaaba. Naye n'osanga mu sitokisi obumu omuntu ayisaako bw'ati yenna n'atuba n'obuki. Ekisembayo sitokisi yennyini eteeka okuba nga nnyonjo. Olwo sitokisi zetuyingira mu muzikiti n'owulira nga eddoboozi erigivaamu ya Rabbi. Watadde ekigere tuyagala kuteekawo sujuudu. Ate nga system Allah yagikolaga wajja ebigere bwateeka ki? Wateeka omutwe. Nosanga omuntu muswalaye nga takyatuuka ku ttaka. Omutwe akumya waggulu. Kati bukwakuliza otutegeere. Era ebitta okusiimula ku stokisi. Ekisooka kasita stokisi ejja n'ebikkula kakongovu ne kalabika kati. Noba nga obadde weetakula. Neweetakula n'obikkula akakongovule ewuzi yo eba efudde yonna. Okuddamu okusimula ku stokisi onazijjamu n'osooka onaaba ebigere byo. Ekyokubiri okugiramu ddala stokisi newebeera ki? Newebeereemu. Ekyokusatu singa stokisi egendako obukyafu eba tekyasiimulwako. Yo kennyini ebeera nkyafu gijjeemu onabye ddala ebigere byo. Kati obuyonjo obwo bw'engoye tubwegendereze. Obuyonjo obwokubiri bubeera bwa kifo. Wogenda okusaalira wateekwa okuba nga wayonjo. Agenzi ku bamaama baffe abalungi. Abaana bakola susu. Bwakola susu n'oleeta ekisiimula kimu n'amasigo agatukula mu bbaafu n'ojja osiimula n'okamula mu bbaafu ate n'okomyawo. Oba mukitegedde? Ojja n'osiimula n'okamula mu bbaafu. Olw'okuba kikaze n'oddamu n'okola ki? Ekitegeeza nti obukyafu buno bw'oli mu kumodifyinga. Omuntu alongoosa obulungi jangu osooka oyiseewo ekisiimulo ekyo. Ogenda okikamule. Amazzi okole ki? Amazzi ogayiwe. Oleeta amazzi ag'okumeka? Ag'okubiri. Onaazeemu. Oze kyekisiimula ojja oyiseewo. Omaliriza okikamule awo gakoze eki? Oleeta ag'okumeka? Agasembayo. Tuba tubikola ebyo bannange. Oba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah tusaasire ya Rabbi. Amazzi aga asatu ate nga n'okumalirizaayo n'ogenda ofuna otuzzi n'otukola ki? N'omazaawo. Olomanya watukudde bulungi. Kati tugenda kwa kapeti akola atya? Omuntu ng'alina kapeti mu nnyumba ye agenda kukola atya oyo? Oba sina kapeti sofa sets zaffe omwana bazifukamu tuzifulumya ebweru. Kati gwe nawe bagamba nti kozesa gw'oyinako just oyina kikamulanga oyina kyetanga kikalu oyiseewo oddeyo okyozeemu mazzi amalala okireete nga kiki? Nga kikalu oddemu okole ki? Oddemu oyiseewo. Paka nawe era omanseewo ki? Omanseewo tuzzi. So nga ate waliwo obwangu ayina tiles. Omwana akola kinakola osusu ng'amazzi gajja kukulukuta kati. Osooka okujja n'ofuna amazzi mu bbaafu nga mangi. N'okola ki? N'ojja n'ogayiwa ne gakola ki? Bagabeeranga mangi. Bagabanga mangi oba okoze ki? Wabeera watukudde. Oba omusajja yajja mu muzikiti kyafuna ze mwakiwulirako. N'agenda mu nsonda n'akola ki? N'amala ekyetaago. Aba ali mu kumaliza ekyetaago basaba ne bajja n'abagamba latu zirimu mumuleke. Naye bwe yamaliriza n'agamba nti ariiko mugere mufune amazzi mubeere nga mugayiwawo gati. N'agamba nti wejjuko otukudde. Kati so kikola mu mbeera ewali amazzi agatambula gatyo. Ne tumanya nti obuyonjo obw'okulungi esatu bwonna buteredde bulungi. Ono tunabagenda mu swala. Ebyo nalina ebikola tunayingira swala. Okulamanya nti eswala ya bbeeyi. Tumala gagirumba nga tukola ki? Nga bwe tulumba aluzudde otukudde. Tuyinza okukoma ku ekyo. Tusigazaayo ku mulombolombo. Istiqbali al-qibla tunamu qibla ng'osaala. Tokkirizibwa kusaala nga tudde mu ki? Bwe tubeera e Makka okumanya nga obeera wa bbeeyi ng'osaala tudde mu ki?
mu nnyumba bwoti mu Kaaba bwoti we Makka ali kumpi ne Kaaba era bw'obeera Makka kumpi ne Kaaba n'okyusamu katono bwoti ebeera nfu gwe ayini Kaaba so nga ffe abasigadde eno oba ffe abakyali eno tutunda mu direction ya Kaaba tuvala abantu tujja nteekawo amasimu gaffe abantu abo asatu agalaga direction n'ogiteekawo eneraga bweti eneraga bweti eneraga bweti tukkirizibwa okusaala wonna we tuba tutunudde kubanga tutunda mu direction saidi yaki kyova olaba nti omulemi gwali Abdul Malik yatandika gundi eno eri bweti qibula nti enjuba gye mulaba eyo eqibula kisobola okukyukira ddala 100%. Abamu twakikwata nti ffe waffe tutunula wano busobokera ku makya n'okoza kampasi nga kati okyukamu kaki katono okyukamu katono saindi zeeno kati either so okukyukamu bwoti oba bwoti oba bwoti akatono nnyo nti katta ki so nga ate singa okyukira ddala n'okyuka opposite naswala tuba basomesa nga tutambula mu safaari oba osaala bwoti Allahu akbar muno n'avaayo n'agamba nti otunudde waki wakyama tukola tutya tulina options zisatu option esooka ojja n'omukwatako maamu jangu kati gwe tunula eri ng'osaala bwekibeera nga kibula eri wano nzije nenkola ki nemukyusa bwenti kitegedde naye bw'abanga teyaliiko mu darasa ya Makka Madiina n'agaanirayo okola otya aja agambye omuveeko toli kuba tategeera bw'abeera nga agaaniddeyo nga tayiko mu darasa eno bagamba nti gogenda bugenzi maaso ge ogenda naye si wano wavunamira ahead of him nokola ki tukitegedde gwe nojja n'otunulawa n'otunula mu qibula oba bw'olaba nga naawe kitokimanyi osobola omugamba nti batunula kyemmanga kuba omuntu asaala alaba ate akola ki era twagaanibwa okusaala nga tuzibiriza kitegedde kirimu ne security kati singa omusota gujja wogenda ku sujuudu nga okoze eki okola otya so nga omusota wonna wonna newowulya bulizi kausu ka musota kakujja muswala okkirizibwa okuva muswalayo kubanga togenda kukola ki tojja kutebenkera naye kati oba osaala bwoti omusota nekola ki omusota negujja mu maaso ajja okola otya olwo yagamba nti njaziina ne basobola okusembera abalala eswala mu bubi bwagwo eba ekoze eki kisinziira wosaalidde bwe kibeera nti mbadde osaalidde nga ku kkubo wano negujja negutamu nekola ki negugenda otolina buzibu okugenda swa kujjako nti osooka kimanyi toyinza genda wansi ku sujuudu oyinza okugattako n'essuula eyokubiri wobadde wakusoma suula egi n'ogattako eyokubiri okakasira ddala nti kugenze wala naye bw'olaba nga otebeefu tebuliiwo eyo egikomyo ki egikomyo awo kati ku muntu ono abadde asaala wano tusobola ojja mu maaso ge n'omulaga waliwo kubanga kati waliwo aba otajja kukwatako kati omusajja ojja okukwatako muki mukyala oyinza okwekanga omukyala abadde apaakinze emmotoka yo n'ojja n'omukwatako n'akomawo kiddako giba misinde kuba gyali tamanyiyo tali seefu naye kati genda bugenzi maaso ge wali genda bugenzi maaso ge ng'omulage nti batuula eno bweti oba omugambe batuula eyo kyemmanga kati bw'obeera ewantu nga tomanyi kibula kyawo okola otya ekisooka obuuza abo ku kyalo bw'obanga bafunye tebanange bali batuula wa nti ffe tubina ebyo byaswala babeera tebabimanyi ebyeswala okola otya manyi bagamba kitwayigirako labe babuuza enjuba kale evaawa gwe gyeva teekayo ki teekayo ddyo gyego teekayo ki gyotunda kyeki kyekibula bw'olaba nga
nebye babuuza oli terukwatagana oli Arua tomanyi Luganda tomanyi ogezaako n'oluzungu takola ki talutegeera bagamba wafajitahidi awukozesa wonna walaba nti omutima akoze eki wonna w'otunudde kyekibula kyo era kino kiringa kyawuzu eri gitwagambye bw'olaba nga otunudde wano ne bavaayo ng'akusanze ng'osaala nti awo otudde waki wakyamu n'akomaawo okola otya kuba omanya muntu wagamba nti wotudde wakyamu osuubira okutereeza ye ne yeekomera awo wotudde wakyamu n'agenda ku boda ye oba ogenda kukola otya n'oddawa wagambye bw'agamba nti wotunudde wakyamu omanye eswala ekoze eki eyo ebeera efudde bwevaamu buvi omanye nti yoki bw'abanga wali ng'osobola okubuuza ng'osobola okubuuza abalala gubabuuza bw'abeera ng'ogivuddemu nomagamba nga taliiwo bw'olaba nti omutima gwe gwanyweredde ng'oddamu okola ki ng'osala swalayo n'olwekyo ensonga nkulu inshallah Allah bw'anaaba tuwadde obusobozi ne tufuna omukisa ku weekend ejja tujja kumalayo ku mpaji tuwadde wabweru wa swala tujja kumala ne wabweru tujja kuyingira ddala munda kuba tulebe tuleseeyo ebibiri naam wa alaikum salaam wa rahmatullah mbaze okunaaba akitabuta tefa abamu abamanya benjawulo Imam Abu Hanifa yagamba nti tusobola okunaabako amazzi gawuzu abalala bagamba nti galeke nga bwe gali bananga amazzi gawuzu gemulaba ago gemulaba ekisookera ddala transport ajja okutuvuga tuseereza okuva twaziikibwa paka mu mahshar agamazzi gemulaba agaseeyaabo gabbeeyi ekyokubiri Allah twagambye nti nabisosa tugamba nti wonna wayisa amazzi gawuzu amazambi gawo gonna gakola ki ekisembayo bwa bujulizi bwa nkukunala omuntu agenda kusaala amazzi golaba gawuzu ago so nga ate obusiraamu tebwawukanaako na buvunaanyizibwa tekitegeeza nti buli woyina bwofuna wuzu vayo yonna nga okoze eki wenna bwetobezza ogende mu bantu abatamanyi bawuzu bakwewuunye olaba nga wooli mu mbeera gy'olimu ejja kukakanya ekitiibwa kyo so gasimulako amazzi yadde nawe waliwo akakwakulizo kyosimuuza nga kikola ki nga kitukula tojja kufuna ssuuka ya mwana okole ki ate omala ogisiimuuze ng'ogenda kubeera nga osaala nolwekyo tusigazaayo kubika obwereere tujja biraba nebisigadde busatu bwe tusigazza naam alaikum salaam wa n'akatambala ak'omungalo bwe kabeera nga akatambala ak'omungalo kalina mu nsawo okalina muki katta ebikoze eki katta ebisigadde ate ojja gendako